to make a good decision. Sembeza Yesu okubeera Omulokozi. Accept Jesus as your personal Savior. Si nsonga ki ky'oyitamu. It doesn't matter what you're passing through. Si nsonga ki kye bakumanyiiko. It doesn't matter what they know about you. Watu naffe twayitayo gy'oli. Even as we passed where naffe you were. twalina ebitutawaanya. Even as we used to have sin. Naffe twalina ebitusibye. Even we used to have sin. Naffe twalina ebintu ebyalinga emiziziko. Even we used to have the stuff. Ng'olaba kyali kizibu okugamba nti Yesu olwaleero nkuwadde obulamu bwange. It was hard even to say today, Jesus, I've given you my life. Naye bw'owulira eddoboozi lino. But as you hear this voice, leka Omwoyo Omutukuvu akulungamye. let the Holy Spirit enable you. Okole okusalawo okulungi. That you may make a good decision. Olw'obulamu bwo. For your life. Nga teweetaaga gavumenti ekuyambe. When you don't need the government to help you. Okubeera ng'okola okusalawo okulungi. To make a good decision. Weetaaga kusalawo olwaleero. You need to decide today. Weetaaga kusalawo olwaleero kusembeza Kristo. You need to decide today to accept Jesus Christ. Oyinza okuba nga waliwo ebintu by'obadde weesiga. You might be that you have been trusting something. Era nga mwattu olowooza bikola nnyo. And you think that they are working more. Era nga mwattu olowooza bikubeereddewo nnyo. And you think that they have been there for you. Ng'ogira n'ogenda n'oseesaamu. And you get the time you add more fire. N'okumamu omuliro. You add more ng'olowooza fire. nti bye bikuwa obulamu. And you think that the one's giving you life. N'ogenda n'onyeenya ku nsaasi. You go and shake the calabash. Ng'olowooza we wava obulamu. You think life come from there. Bw'oba olowooza we wava obulamu. If you think life come from there. Katonda akulemaza emikono egyo olabe ng'ensaasi onaasobola okuddamu zikuba. If God make your hands to be lame, now will you shake those hands anymore? Oba Katonda akuziba amaaso olabe ng'onaasobola okuyingira awo w'obadde obiyingira. Let God blind your face, then you see whether you will go where you have been entering. Ng'olowooza nti we wava obulamu bwo. When you are thinking it is where life come from. Olwaleero gw'atuwulira. For you who is listening to us. Mukama atutumye okujja gy'oli. God has sent us to you. Era weesuneka okubeera nti owulira ebigambo bino. So you picture yourself that you are listening these words. Weesuneka okubeera ng'owulira ejjiri eno. You just picture yourself a bit because you are listening to this gospel. Kubanga tuleese bulamu gy'oli. Because we have brought life to you. Kibanga oli bw'anajja n'akugamba. It is like if the person come and tell you. Nti ku bulamu n'okufa toolako kimu. That between life and death you choose one. Ekyokuddamu kiri gy'oli. So the answer is upon you. Oba ng'osalawo obulamu. Whether to decide life. Oba n'ogamba nti njagala kufa. And all you say I want to die. Ekyo kye tuzze okugamba olwaleero. It is what has brought us here. Kati kiri gy'oli okukola okusalawo ku ki ky'oweetaaga. So it is upon you to decide what you need. Ogamba nti nsembeza Yesu ntwala obulamu. You say I accept Jesus Christ take life. Ogamba nti oba nedda simwetaaga. Or you say no, I don't need Jesus. Njagala kuzikirira. For me you want to be destroyed. Naawe oli wa ddembe okusalawo bw'otyo. Even you have the decision. Naawe oli wa ddembe okukola okusalawo kwonna kw'osazeewo. Even you have that decision, you have the freedom to decide kubanga like ekyo that. Katonda yakitulekera. Because God left us that in our hands. Okusalawo ku kiki kye weetaaga. To decide what you need. Naye gwagezezzaako eddogo. But for you have tried witchcraft. Gwagezezzaako ku nsansi. For you have tried to shake the calabash. Osobola okunjulira nti bikola kiseera. You can testify to me that they work for a short Osobola time. okunjulira nti emirembe gyabyo tegibeerera. You can tell that their moment, their time is for a moment. Osobola okunjulira nti omukisa gwabyo tegubeerera.